Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيد ولد بني آدم محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusasira kwenemirembe kuwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oyo yatuleetera ekitangaala ky'obusiraamu. Buli yenna aneekwata ku kitangaala ekyo mbutereevu ajja kuba nga aluŋŋama. Yenna anaakyawukanako butereevu ajja kuba nga abuze. Nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese ffenna okubeera nga tukwate ekkubo eryo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Baganda bange abakkiriza tukyali ku lutalo nduyita lutalo kubanga gwe mulamwa. Lwaki twatondebwa muno mu nsi kusinza Allah tabaraka wa ta'ala, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza tatunuulira biyungo byo, tatunuulira kwenyenyakwo, tatunuulira kifaananyi kyo, tatunuulira ggwanga, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atunuulira mitima gyaffe na mirimo gyaffe gye tukola. Lwe lutalo lwe tuliko tutereeze emyoyo, tutereeze emitima gituuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga miramu. Era Allah yakitugamba n'agamba illa man ata Allah biqalbin salim. Agenda okwesiima yawma alqiyama eyo alisisinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga alina omutima omulamu. Nze naawe tufeeyo nnyo buli kyonna Nabbi sallallahu kyeyigiriza baseeka bye babitusomesa nga kirimu okulongoosa omwoyo, totunuulira bisigadde byonna. Akhil habib, tunuulira omwoyo gwo gutereere. Gwe tulaba bye batuziika emibiri gyonna ne givunda ne giggwawo, n'osigala skeleton, n'osigala magumba, omwoyo guba gwalagawa nga kibode kiri awo masha Allah naye nga tekirina mugaso gwonna. Kale baganda bange, lwe lutalo lwe tulimu, era buli omu alunyweze, buli omu anywere. Olwaleero muzimu ku ibaada ze tugenda otunuulira nga nayo ibaada nkulu nnyo ya ibadatul jihad wa anwa'ihi, okulafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, okutakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, kimu ku bintu ebirongoosa emyoyo gyaffe ne kigitereeza. Ekiyitibwa jihaadi kitegeeza akhdhu nnafsi bibadhli ttaqa wa tahammulu almashaqqa fi alibada,
okubeera nti omuntu awaayo omwoyo gwe n'awaayo omwoyo gwe okusinziira ku busobozi bwe bwonna bw'alina, n'okuba nti agugumiikirizisa obuzibu bwonna bwe guyinza okusanga mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati n'ekigambo jihad saagala buli omu akitegeerere ku bitala agambe nti jihadi wano jihadi ekyasoboka e Uganda, nga buli omu alowooza kitala, buli omu alowooza nnyonyi nnwanyi, mundu z'amaanyi, kujjayo buli kisi kyonna. Laysa hadha maana aljihad faqat, wabula buli kyonna ekirimu okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala naye nga mu buzibu, okikola mu buzibu, owulidde, n'oguma n'ogumiikiriza, kimanye nti nno oli mu jihad. Jihad erimu emiteeko mingi nnyo, oba erina amakulu mangi ekigambo jihad, fomula yaakyo engeri Allah yakireetamu. Amakulu agasooka mujahadatu lkuffaaru walmunafiqin bilburhani walhujja, okulwanyisa abannanfuusi n'abakuffaaru naye nga oleeta obujulizi n'ebyokulabirako n'obubonero n'oyogera nabo, eyo naye ebalwanga jihad. Okulwanyisa abakuffaaru n'abannanfuusi bilburhani walhujja, ng'owa ensonga, ng'olina dialogue nabo, owulidde, ne baleeta kino naawe n'oleeta kino, Kurani egamba bweti, ne baleeta kiri nti Kurani egamba kino, hadithi egamba kino, wahakadha. Eyo naye erabalwanga jihad fi sabilillah. Era Allah tabaraka wa ta'ala atugamba mu Qur'an mu suratul Furqan aya ya 5 egamba wajahiduhum bihi jihadan kabira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah yamugamba nti lwana nabo, ay bil Qur'an, bihadha al Qur'an. Qur'an kitala wabula kwogera. Allah yagamba bwati, Qur'ani yagamba bweti ku kino, ku nsonga eno nakiri, wahakadha. Kati ebbanga ly'omala ng'obannyonnyola, ng'oleeta obujulizi ku nsonga eno ku nsonga eri, manya nti nno oli mu aljihad fi sabilillah. Lwana nabo ng'obawa obujulizi paka lwe banadda ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omuteeko ogwokubiri jihadul qital, okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala akwogeraku mu suratu Nisa aya 95 nagani wafaddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran 'azima. Allah yasukkulumya abo abalwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kwabo ababa batudde waka n'empeera ennene, kwe kubayingiza ejjana. Allah agenda kubayingiza ejjana. Kati nezo jihad za miteeko ebiri, okulwanyisa abakuffaaru n'abannanfuusi bilhujja, n'okubalwanyisa bilqur'ani bilqital, ng'olwana n'ebitala. N'omuteeko ogwokusatu nga nagwo muzibu nnyo, era gwe mulamwa gwaffe, mujahadatu nafsi wa shaitan, kwe kuba nti olwanyisa sitaani n'omwoyo gwo. Buli omwoyo gwo kye gukuleetera nga kikontana n'obusiraamu noga nti tetujja kgenda waawo, munnange tereera bwoti ne gugaana n'oguzza, komawo ne gukomawo, Allah aba akusaasidde. Era Allah ku nsonga eyo aya egamba walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, suratul Ankabut aya 69. Bonna abanaalafu bana ne bataka bana ne balwanyisa emyoyo gyabwe, ne balwanyisa sitaani okujijja ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana,
tujja kubalungamya, tujja kubanyweza. Awulidde al-Imam Fakhru Razi omu ku bavunuzi ba Qur'ani yagamba man jahada bit-ta'a hadahu Allahu sabila al-janna. Yenna anaalafuubana noonyiikira mu kubanga ogondera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba swala noolafuubana noosaala, agamba okusaddaaka noosaddaaka, agamba okugondera abakadde noogonda, okuyisa obulungi abalirwana noobayisa bulungi, okusoma ku Qur'ani noogisoma. Bw'onaaba ng'onyiikidde munnange, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kulungamya akunyweze ku kkubo erinaakutwala mu jjana insha Allahu ta'ala. Ye Ibn Kathir naye nga imaamu fi tafsir agamba alladhina ya'maluna bima ya'lamun, abo abakolera ku ebyo bye bamanyi, yahdihim Allahu lima la ya'lamun, Allah ajja kubalungamya ku ekyo kye batamanyi. Subhanallah. Iyo aya walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ne aya endala nnyingi nnyo eziwa amakulu ge gamu wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj, ay wajahidu fillah biamwalikum wa alsinatikum wa anfusikum fallahu istafakum wakhtarakum ala sairi al-umam. Allah atugamba tubeere nga tulwana mu kkubo lye, nga tulafuubana n'emmaali zaffe n'ennimi zaffe n'emyoyo gyaffe, kubanga Allah yatulonda n'atusukkulumya ku bibiina ebirala. Wama kallafakum ma la yutiqun, teyatulaalikako bye tutasobola. Wama alzamakum bishay'in yashuqqu alaykum, era teyatugamba kukola bintu oba mirimu nga gitukaluubiriza. Subhanallah, subhanallah. Baganda bange abakkiriza, tubeere nga tulwanyisa emitima gyaffe, nujahide anfusana, tugikaluubirize mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kugiwa obutebenkevu oluvannyuma lw'okubeera nga gifunye obuzibu, gifunye emitawaana, nga bwe twalabye omusomo gwaffe ogwawedde, okuba nti omuntu agenda mu hijja. It's not a luxurious journey, nti si lugendo lwa ddembe nti omuntu agenze kuwummulako, la abadan, tebakulimbanga. Era olaba abamu bakomawo ebifuba bibaluma, abamu tebasobola kwogera olw'obuzibu bwasanzeeyo. N'olwekyo ekyo kyonna kyonna gezaaho okubeera nga mutima gwo gw'olongoosa. Togenda kumala biseera, togenda linnya kukala, wabula kugondera Allah tabaraka wa ta'ala na kukola byayagala subhanahu wa ta'ala. Era nziramu bagamba nti Allah tuteerawo sisitimu eno y'okumusinza yali tayagala kuyisa bivulu, yali tayagala kubeera nga tumala biseera oba budde, wabula yayagala emitima gyaffe gino egigenda omumusisinkana yawma al-qiyama gibeere nga girongooka, gibeere nga giba mirungi, agisiime era nagyo gimusiime jalla jalaaluhu. Allah atugamba subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha, yeesiimye oyo yenna anaatukuza omwoyo gwe, kubanga buli lw'otukuza omwoyo ojja kubeera mu b'okwesiima yawma al-qiyama. wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, mulafuubane, mutakabane, mulwane mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, mujja kubeera mu bantu abolongoofu ab'okwesiima yawma al-qiyama. N'agamba subhanahu wa ta'ala waltakum minkum ummatun yad'uuna ila al-khayr wa ya'muruuna bil-ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihun. Mwekolemu omulimu, mubeemu abantu nga bakoowola abantu okukola obulungi eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubanga baleka ebikyamu ebyo Allah by'atayagala,
bwe banaaba nno bwe batyo abo nno be bantu abagenda okwesiima yawma alqiyama. baganda bange abakkiriza tulwanyise emitima gyaffe. emitima gyaffe gyagala ebintu bingi ebibi, nze ogwange n'ogwammwe, naye tuulanga awo ogambe ti bannange essaawa eno ya Allah subhanahu wa ta'ala, essaawa eno yakusinza Allah tabaraka wa ta'ala. omuwa omutima gwo wenna gwonna gwosobole olinde results eziraguvaamu. abasajja bangi abakola ibadat ez'enjawulo nga tunaziraba mu maaso awo, naye ng'agamba nti mutima gwange kaguboneebone essaawa eno naye gujja kwesiima yawma alqiyama. Ibn al-Qayyim agamba mashaqqatu at-ta'a tuzilu wa tabqa ath-thawab. obuzibu bwenfuna nga ngondera Allah tabaraka wa ta'ala bwo bujja kuggwaawo insha Allah, so nga ate empeera zo zigenda kusigalawo yawma alqiyama. ikhwata al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, abakkiriza be babakkiriza Allah n'omubaka we, thumma lam yartabu, ne bataba na kubuusabuusa kwonna, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, ne barafuubana ne balwana ne batakabana mu kkubo lye n'emmaali zaabwe n'emyoyo gyabwe fi sabilillah, abo nno ulaika humu sadiqun, abo be baogezi b'amazima, be bakkiriza amazima, be bagoberera amazima ago ge bakkiriza. tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu bantu abo. ne aya gye twasomye la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ddarari walmujahidun, banne tebasobola kwenkana abantu abo abatudde waka nga tebalina nsonga yonna ebagaana kugenda mu jihad, n'abo abalwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'emmaali zaabwe n'emitima gyabwe tebasobola kwenkana. olidde kakati emitima gyaffe tugimanyiize okulafuubana, okutakabana, okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, yabuuzibwa ti ayyul amali afdal, mulimo ki ogusinga okubanga mulungi mu maaso ga Allah? Qala imanun billahi wa rasulih, Allahu akbar, kukkiriza Allah na mubaka we. Thumma madha qila thumma madha, ne bamubuuza ekirala ki ya rasulallah? Qala aljihadu fi sabilillah, kwe kulwana, kwe kulafuubana, kwe kutakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madha, ne bamubuuza ekirala ki? Qala hajjun mabrur, ye hajji eyikkirizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, nga bwe twakirabye mu musomo gwaffe oguwedde. Hadithi eri mu Bukhari mu mulyango gwa hijja ne Muslimu mulyango gwa iman. Hadithi endala an Anas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rawha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. N'otakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okeera n'otabakabana n'ogenda mu kkubo lya Allah, oba n'ogenda olw'eggulo, awulidde, kirungi nnyo, kirimu empeera nnene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga edduniya eno gye tulaba n'ebyo byonna ebigirimu. Ekirala oba oyagala ki? Ng'owulira ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekyo ekirungi bwe kityo, ekirimu amawulire ag'essanyu ku buli mukkiriza yenna, kuba teri mukkiriza ayagala dduniya n'agyagala n'agifiirako abadan, wabula agyagalamu ebyo birimu bimuyambeko okubeera ng'atereeza akhira. Idhan ikhwata al-iman, baganda bange abakkiriza wamu ne bannyinaze, tubeere nga tulwanyisa emyoyo gyaffe era tubeere nga tulwana, tulafuubana, tutakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Emitima gijja kutereera insha Allahu ta'ala. Kakati bwe tuba twagala okubanga emitima gino gitereera,
mu kulwana mu kulafubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala obulombolombo bubiri buno tugezaako n'oleka wadde n'akamu bw'obanga oli mu kulafubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlaasu lillahi subhanahu wa ta'ala fi kulli anwaa'i al-jihad miteeko esatu nga bwe tugirabye bw'obanga olina gw'olimu ng'olafubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tereeza enniya yo obeerenga ogukola omuteeko gwo gwonna gw'olimu ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala temwerabira ti emyoyo gino gye twagala otereeza gya Allah subhanahu wa ta'ala yennyini kugikola yennyini kugitonda yagirabirira olidde muqallibul qulub yagikyusa n'aguzza eno n'aguzza eri wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi Allah subhanahu wa ta'ala ali kumbi nnyo n'emitima gyaffe ate yayagala gitereere kati nno bw'obanga olimu gw'okola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kimanye nti nno oli ku mulamwa ogulafuubanya mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna ky'ogukozesa onoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala manya nti nno oli ku layini yennyini akalombolombo akasooka akalombolombo akookubiri atatbiqi lima yad'u ilayhi wa ya'muru an-nasa bihi wadhalika fi jihadi ad-da'wa bw'obanga oli mu jihadi ad-da'wa okuwola abantu olidde oba kuwola kukola mirimu mirungi ate munnaye gwe olina okusooka okubeera omukozi w'emirimu emirungi bwe banaakulaba ng'okola emirimu emirungi Allah gw'ayagadde aluŋŋame automatically ajja kubeera ng'aluŋŋama butereevu tobanga omusawo tabibun yudawi nnasa wa huwa alilu okubanga oli musawo ojjanjaba abantu ate nga gwe kennyini oli mulwadde kati jjanjaba abantu naye ng'osoose kujjanjaba mutima gwo temwerabira hadithi ya Muslim eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba yamuwuliranga agamba nti inna awwala nnas yuqda yawma alqiyama omuntu agenda okusooka okulamulwa yawma alqiyama rajulun istushhid ye musajja eyattibwa n'afiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala eyo ibada nkulu ibada y'amaanyi nnyo fa utiya bihi fa arrafahu ni'mahu ajje mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ayogere ekyengera Allah kye yamuwa olidde akimanye fama amilta fiha Mungu amugambye nti wakikozesa ki qala qataltu fika hatta istushhidtu nakirwanyisa mukowampa amaanyi nengakozesa mu kulwana mu kkubo lyo ne batuuka n'okunzita ya Allah qala kadhabt Allah amugambye nti olimba walakinaka qatalta liyuqal jari'un walwana bagaye nti oli muzira faqad qila kyayogerwa thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnar subhanallah bamukube mu mikyenyi omulimo gwogwo nga Allah aguganye ate nno bwamala ate akanyugibwe mu muliro amakulu nti Allah teyagwagala n'olwekyo gwe muganda wange gwe mwannyinaze bw'obanga olina omulimu gwonna gw'okola ogwa jihad fi sabilillah subhanahu wa ta'ala gezaako gukola ng'onoonya kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala baleeta omusajja omulala nga yali mumanyi Mungu atutaase ya rabbi bamuleetera ekyengera ky'okumanya nti wayi wamanya wali alimu wasomesanga abantu kituufu nti ekituufu naye wabikolanga abantu bagambe nti nno wali mumanyi era wasomanga Qur'ani bagaye nti omusajja musomi omusajja asoma Qur'ani oyo wallahi utiya mazamir Daud alinga Daud amaloboozi galina kale munne ebyo ebintu babyogera mu maaso gange la ajra lak tolina mpeera yonna la hawla wala quwwata illa billah baleeta omusajja omulala nga yalina ssente bamugambe nti owaayi
walina sente tiye, wali mugagga nti ye, wazikozesa ki? Ti ya Allah nazikozesa mu kkubo lyo. Allah mugambe nti olimba. Wali oyagala bagambe nti oli mugagga, ogaba nnyo, owaayo nnyo mu kkubo lya Allah, kyekyali mu nniyayo. N'olwekyo baakyogera, kati wano mu maaso gange tolina kyolina. Kati tugezeeko nnyo okubeera nga tukuuma emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala egyo alladhi nujahidu fiha fi sabilillah, egitulwanyisa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, egitutakabanya mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, naye nga tunoonyaamu ki? Kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, so si kusiimisa bantu. Abantu tubalekere Allah tabaraka wa ta'ala. Da'i al-khalqa lil-khaliqi, ebitonde birekere Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'ofuna ebizibu, ofuna emitawaana, waliwo emitawaana gy'ofuna nga ebitonde tebisobola, wadde ogezaako kamune tugezezzaako naye tetusobola. Kati awo awasigadde wa Allah tabaraka wa ta'ala, nga bw'olekerawo Allah nti wanne omusajja ali ku lwa Allah awo n'emirimu gino gye twogerako gezaako okubeera ng'ogirekera Allah tabaraka wa ta'ala. Insha Allah ajja kukwatirako era akuyambe. Omusajja yajja eri Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba ti ya Rasulallah, hadithi ya Abi Musa, n'agamba ya Rasulallah, arrajulu yuqatilu lilmaghnam, omusajja alwana afune booties, eminyago, warrajulu yuqatilu lidhikr, n'omusajja omulala ayogerwako alwana abeere nga bamwogerako, warrajulu yuqatal liyura makanu, n'omusajja alwana babeere nga alaba status ye etegeerekeka nga bamutegeera ti omusajja oyo mulwanyi namige. Ne bamubuuza ya Rasulallah, faman fi sabilillah, ani ali mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala? Qaala, n'agamba man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yenna yenna alwana nga kyagenderera mu kulwana okwo ekigambo kya Allah kibeere waggulu, omuntu oyo yabeera mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan tulwanyiseewo nnyawo n'emirimu emirala gyonna gye tukola okubanga tusiimisa Allah tabaraka wa ta'ala, so si kusiimisa bantu. Akalombolombo akookubiri, al-amalu bima yad'u ilayhi, bw'okuwola abantu nti kusaala, beera omusanze enamba emu. Olidde bw'obeera omuntu asomesa agandi bane musome Kurani, bane musome Kurani, beera abikkula omusafu bwoti, gwe ng'oli kyakulabirako. Bw'obeera agamba abantu okuwaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, beera namba emu mu kuwaayo. Almuhimu, buli kirungi gwe kyogezaako okubuulira abantu kitwale ng'obulwadde nti omuntu mulwadde. Fakun awwala man yudawi nafsahu, beera ajjanjaba obulwadde bwo okusooka nga tonnaba kujjanjaba bw'abalala. Beera kyakulabirako ekirungi nga tonnaba kwogera na byoyogera. Kati bw'onaabeera ekyokulabirako ekirungi, insha Allah, eri ogwo omutima omwangu, omutima omulungi, biidhnihi ta'ala, abantu bonna bajja kubanga bakugoberera abo abaagala okuluŋŋama. Banga Nabbi Shuaib alayhi salatu wassalam we yagamba abantu be, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Bannange mukole bye mbagamba, saagala baawukanako. Bye mbagamba mukole, nange bye ŋŋamba omutima gwange saagala kubeera nga mbaawukanako, saagala kubanga mbyawukanako, mbagambe ekintu ate mbeere nga ate nkola kirala. Hatha huwa al-jihad, kwekwo okulafuuba n'okutuufu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati bwe tulafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, emitima gyaffe gijja kutereera.
gijja kutereera nga giyita mu bintu bino wammanga. Ekigambo ekisooka aljihaadu tahriirun linnafsi min hubbi alhayaati wattaalluqu biha. Omutima guno onaaba ogusimuludde okubanga tegwagala nnyo, teguli nnyo ku bulamu bwansi nakwekwata ku bwo, wabula onaaba ogutadde nga gugenze ate mu nsi endala, nga gugenze mu nsi endala ey'okuba nga gusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Onaaba oguguzizza Allah tabaraka wa ta'ala, onaaba ogutunze mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, ate eyo ebyayo tebidiba, byoguza Allah tebidiba. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Bwoguza Allah subhanahu wa ta'ala kimanye nti ekyo ekyamaguzi tekigenda kudiba, tekigenda kwonooneka, tekigenda kukusala, tekigenda kuva katale. Allah agamba subhanahu wa ta'ala, inna Allah ashtara min almu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala yagula mubakkiriza amwalahum wa anfusahum, yagula emaali zaabwe n'agula emyoyo gyabwe, bi anna lahumul janna, agenda kubawaayo jjana, yuqatiluna fi sabilillah, nga balwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, kyekiguza emyoyo gyabwe, balafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqtuluuna wa yuqtaluun, ne batta, abamu nabo ne babatta. Wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrati wal injil. Eyo nno ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu tawrat n'eri mu injili ne mu Qur'an. Waman awfa bi'ahdihi min Allah. Ani gwe musuubira ayinza okutuusa, okutuukiriza, owulidde endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih. Musanyuke mawulire gassanyu, mawulire marungi olw'okugula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yagula. Wadhalika huwa alfawzu alazim. Okwo nno kwe kwesiima alhamdulillah. Neŋŋamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah yagula kubakkiriza n'abagulako emyoyo gyabwe n'ebyobugagga byabwe nti balina ejjana. Amakulu nti emaali yaabwe n'emitima gyabwe yagigulamu ejjana. Lwaki? Yuqatiluna fi sabilillah, balafuubana, balwana, batakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqtuluuna wa yuqtaluuna, ne batta nabo ne battibwa mu bo. Wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrati wal injil. Eyo nno ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola mu njiri, mu tawrati ne mu injiri, wal qur'ani ne mu Qur'ani. N'abuuza nti waman awfa bi'ahdihi min Allah. Mumusuubira ani ayinza okutuukiriza endagaano ye okusinga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo nno fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih. Musanyuke mawulire gassanyu okugula kwe mwagula ku Allah subhanahu wa ta'ala, oba Allah kwe yabagulako. Wadhalika huwa alfawzu alazim. Okwo nno kwe kwesiima okunene ennyo. Bwe yamala n'ayogera ebitendo by'abakkiriza abo be yagulako emyoyo gyabwe, be yagulako ebyobugagga byabwe ng'agenda bawamu jjana, n'agamba ekitendo ekisooka at-taibun, beenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kikulu. Tujja ne tukola amazambi naye ne twesuulirayo gwannagamba n'otafaayo. Amma almu'min fa innahu yatub. Al-abidun, abasinza Allah tabaraka wa ta'ala mu bukakafu bw'okumusinza. Ng'ekiseera bwe kiba kyakusinza Allah, tolina birala by'omugamba, tolina kirala ky'omugamba, tolina kirala ky'omunnyonnyola ekitali kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamidun, abatendereza ennyo ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ngebyo ebigambo byabwe ebiyita ku nnimi zaabwe. As-saihun, abasiibi nga basiiba okusiiba okwa sunna n'okusiiba okwa farada. Ar-raki'un, abakutama. Dhakara ar-ruku'a huna wa urida bihi as-sala, amakulu nti abasaaze, kubanga toyinza kukola ruku'u yokka nga tosadde swala yonna namba. As-sajidun wa kadhalik as-sujud, kubanga empaji ezo zombi liri mu swala mpaji enkulu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nazoogera. N'agamba ekitende ekirala al-amiruna bil ma'ruf wannahuna 'anil munkar, balagira okukola obulungi ate ne baziiza okukola obubi. Walhafidhuna lihududillah, era abeekuuma ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiril mu'minin, wa mawulire ag'essanyu kwabo abakkiriza. Idhan al-jihadu ikhwata al-iman, okubeera nga tulafubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, tajridun linnafsi min hubbi al-hayati watta'alluqi biha, obeera weewazizza omwoyo gwo okwagala obulamu buno obw'ensi n'okuba nga guli in touch n'obulamu buno obw'ensi, obeera ogwesambisiza obulamu bw'edduniya biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu suratu at-tawba aya 38, n'agamba ya ayuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabili llahi thaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. abange mwabakiriza mubadde mutya mubadde ki, lwaki bwe babagamba nti mudduke mwanguwe mugende mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenna mulemera ku ttaka, mulemera ku nsi, ne mulemerako, buli omu n'afuna excuse etagambika. Mwagala bulamu bwansi ne muleka obw'enkomerero, ate nga tebuli buno obulamu bw'ensi okujjaho nga bwakweyagaza oba kiyita mu lujja nga ate butono nnyo bw'oba nga obukompeyalinze n'obwa akhira. Obujulizi obulala Allah n'agamba nti falyuqatilu fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surati an-Nisa aya ya 74. Abange mmwe abakkiriza mulwane mu kkubo lya Allah, mulafuubane mutakabane mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Muweeyo obulamu buno obw'ensi, mubuweeyo mugulemu akhira, mugule akhira, kubanga buli yenna alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nattibwa oba inaawangula, tugenda kumuwa empeera ennene ku lunaku lw'enkomerero. Idhan ikhwata al-iman, al-jihadu fi sabilillah yujarridu nufusana min hubbi al-haya. Kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kujja emyoyo gyaffe ku kwagala obulamu buno obw'ensi. Ate buno obulamu obw'ensi tuula weetegereze, bubuzaabuza, kigayaaza. Mataa kitegeeza ekintu ekiyita alladhi ta'ati wa tazul, ekijja ne kiggwaawo. Omuganda kyagamba nti kiyita mu lujja, owulidde? Kati ekiyita mu lujja munnange lwaki kikumalira obudde? Nga wal akhiratu khayrun wa abqa. Ekigambo ekirala jihad mu kutukuza emyoyo gyaffe, al jihad tamhisun linnafsi wa tadribun laha ala as-sabri wal fida. Etukuza emyoyo gyaffe jihad fi sabilillah, ate negimanyiza okubeera nga tuba bagumiikiriza n'okwewaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithluhu wa tilka alayyamu nudawiluha bayna an-nas waliya'lama Allahu alladhina
آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. emitima gino ogimanyiiza okugumiikiriza bw'obanga otunuulidde emiteeko gya jihaadi gyonna esatu nga bwe tuginnyonnyodde. kakukube kukowoola bantu weetaaga swaburu, bajja kuvuma, bajja kwogerera, olidde boogera ebintu ebikunakuwaza, naye obanga waguwaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kugumiikiriza, ojja kubanga tofaayo kubikunyiiza kubinakuwaza kubanga oli mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. bw'obanga oli mu jihaadi eno y'okulwanyisa abakuffaaru nga bitala sasi ku sasi, kitala ku kitala, munnange bulamusi bwangu, kubanga buli sasi eri kulya ng'omanya nti okufa, oba kitala ng'omanya nti kufa, oba bagenda kutemako mutwe, ebyo byonna obeera okakasizza nti bigenda kutuukako. naye bw'obanga omutima gwo mumalirivu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubeera nga oli munywevu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. baganda bange abakkiriza, aljihad izzatu nnafsi wa quwwatu llaha. buli lwolwana, buli lwolafuubana, buli lwotakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, omutima gwo oba oguzizza mu kifo kyagwo Allah kye yaguteekamu ekiriwa walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinna almunafiqina la ya'lamun. ti Allah yawa ekitiibwa abakkiriza, olidde yawa ekitiibwa abakkiriza n'akiwa n'omubaka we, naye kennyini n'akyesigaliza subhanahu wa ta'ala. so buli lwafuubana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala kimanye nti ekitiibwa kizze mu kifo kyakyo. ate buli lwoleka jihad ng'omanya nti ogenda kubeera ng'okakkanyizibwa, ogenda kubeera ng'onyoomwebwa, kubanga ffe abasiraamu abakkiriza Allah yafuula ekitiibwa kyaffe kiri mu kulafuubana mu kkubo lye. era buli lwe tufaayo okulafuubana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala fatilka izzatuna, ekyo ekitiibwa kyaffe. ate buli lwe tutafaayo adhallana Allah, nga Umar radiyallahu anhu yagamba kunna adhalla qaumin fil jahiliya fa a'azzana Allahu bil islami, twali banyoomoofu nnyo ng'obusiraamu tebunnaba kujja, Allah n'atuwa ekitiibwa. buli lwe tunoonya ekitiibwa mu lutali kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala adhallana Allah, Allah agenda kubeera nga atukkakanya. mu hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma agamba ti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba idha tabayatum bil'ina, idha tabayatum bil'ina, omuntu bwe munaabanga mutuusa ekiseera ne mugulaana, olidde lighairi sil'atin, nga tewali kyogula tokirabako, wa akhadhtum adhnaba albaqara, ne mubeeranga mukutte emikira gy'ente nga muzikuba oba muzisika emiguuni ezo musobole okubeera nga mulimisa nazo. wa raditum bizar'i, ne musiima okubanga musuubula oba mulima ebirowoozo byamwe mubitadde ku kulima nga temukyalowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala. wa taraktum aljihada, ne muleka okulafuubana n'okutakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. sallata Allahu alaykum dhulla, Mungu ajja kubassaako obukakkamu mubeere banyoomoofu mu nsi, olidde nga bwonna bwe muli mubeera banyoomoofu. la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, nga tagenda kubajjako bunyoomoofu obwo paka nga muzzeeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, ne mulwana ne mulafuubana
mu lya Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan ikhwata al-iman, omutima gwange nejammwe ekisobola okubanga kituzaamu amaanyi, kituzaamu ekitiibwa kyaffe ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwa, kubeera nga tulafuubana mu kkubo lye subhanahu wa ta'ala. Yagamba tabaraka wa ta'ala, waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna allaha laghaniyun 'anil 'alamin. Wenna alafuubana mu kkubo lya Allah, alwana mu kkubo lya Allah, atakabana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, atakabana ku lulwe, alafuubana ku lulwe, alwana ku lulwe, kubanga Allah alina ebitonde ebimusinza bingi nnyo tebigambika. Ebitonde bingi ebirwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, bingi nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo ffe tulwane, tulafuubane emitima gyaffe, owulidde? Ate kano nkabagamba bannange, abakyaki okulwana, oba otya okulwana okw'ekitala, okwo munnenge si kwa individuals. N'ogamba nze nsazeewo kati kaŋŋende nwane, nsazeewo kanwanyisa abakaafu, ogende okuba abantu amasasi, la abadan. Alina otulagira ye mukulembeze waffe ow'okuntiko mu nsi mwe tuwangaalira, kasitaalangirira tetulina kumujemeramu ekyo, kuba kwanukula mulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baganda bange bakkiriza, tuleme kubeera bagayaavu mu kulafuubana, mu kulwana, mu kutakabana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Ebintu bingi nnyo bye nnyinza okugamba wano mu Uganda bye tuyinza okukola ne tuba nga nahnu mujahidun. Ekyokulabirako kuyimirizaawo amasomero gaffe ag'eddiini bi amwalina wa anfusina, sente zaffe n'emyoyo gyaffe. Anta fil jihad, almasajid, emizikiti ne tugiyimirizaawo. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Abayimirizaawo emizikiti na byonna ebyetaagisa emizikiti be babakkiriza Allah n'omubaka we. N'oyimirizaawo anta fil jihad, masjidi n'ogiyimirizaawo. Owulidde? Mashari'i annafaqat wassadaqat, projects ez'okusaddaaka, projects ez'okulabirira bamulekwa, kulabirira abanaku abateesobola, okulabirira abatalina kyakulya. Projects ezo n'oziyimirizaawo. Akhi alhabib, anta fil jihad fi sabilillah. Mashari' al-abar, n'osalawo n'obeera mu bantu abayimirizaawo projects ez'okunywesa abantu amazzi, n'osima enzizi, n'osima zi nayikondo, boreholes, twazikazaako lya nayikondo mu Luganda. Awulidde? Borehole n'oziyimirizaawo, naffe wano tusobola okusolooza sente tuyimirizaawo projects ng'ezo. Anta fil jihad fi sabilillah. Kakati eri ennene, jihadi ennene inaagenda okutuuka. Mukama waffe atutwala omusiraamu omukulu mu Uganda ng'agirangiridde nga at least bino ebitono tugezezzaako okubeera nga tubikola. N'endala nyingi nnyo. Naye bwe tunaaba tetukikoze, tujja kubeera mu bantu ahlul kufru wa nifaq. Tujja kuba tukoze ebikolwa by'abakuffar n'abannanfuusi. Allah bayogerako mu surati Yunus aya ya 8 n'eyomusanvu n'eyomunaana, inna alladhina la yarjuna liqa'ana waradu bilhayati ad-dunya wa tuma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. abo bonna abatasuubira kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, ne baba basiimu, ne baba mativu n'obulamu buno obw'ensi, ne baba batebenkevu nabo, affe bitumala tutubulira jihadi, ne batebenkera. N'abo abagayaavu ku mateeka gaffe, ku bujulizi bwaffe, ku Qur'ani yaffe gye twabasiza, nga bagayaavu, abo nno obudiro bwabwe bugenda kubeera muliro nga yempeera okusinziira ku ebyo bye baali bakola. Akhi alhabib wa ukhti alhabiba, tugezeeko
okulafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tuba tetusobodde kugenda okulwana gulwa omuteeko ogwokusatu okulwana abakuffar, at least wenyumizaako omutima gwo nti hasinga jihaadi ebaawo, onyumizeeko omutima gwo, kuba Nabbi sallam yatugamba mu hadithi ya Abi Huraira naga nti man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu mata ala shu'batin min an-nifaq. Omuntu yenna afa nga talwanye mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, oba tanyumizaako ku mutima gwe n'agunyumizaako nti waliwo jihaadi erimu ebirungi ebitagambika, Allah yagiraalika, owulidde twandibaye tulwana Mungu singa tutera, n'otanyumizaako mutima gwo n'otuukibwako okufa, ofanga omutima gwo gulimu obunnanfuusi. Imaamu Nawawi agamba nti al-murad anna man fa'ala hadha, omuntu yenna aba akoze ekyo, faqad ashbaha al-munafiqin al-mutakhallifin 'an al-jihad. Oba tonyumizaako mutima gwo, oba ofaananya abannanfuusi abo abakeerewa okubanga bagenda mu jihad, abasigaze emabega ne batalwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Era bw'obanga olese okugirwana jihad, oba ofunye ekitundutundu ekinene ennyo mu bunnanfuusi bw'omutima gwo. N'olwekyo nkubiriza omutima gwange n'egyammwe tubeere mu bantu abalafuubana, abatakabana, abalwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mu mitima gyaffe awalan, ebikolwa byaffe thaniyan, n'okukoowoola abantu eri okulafuubana mu kkubo lya Allah thalithan, ekyokusatu. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebimu ku bigambo ebyo bye twogedde, oba byonna atugase nabyo, owulidde, kuba guno omulyango mugazi sobola gwogera n'engumalayo, naye ebyo byenjogedde insha Allah omuntu asobola okufuna mu kyayigamu. Saba Allah ngase nabyo nammwe abatuuliriza era abatulaba mubeere nga mufunamu ekyokuyiga. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.